Mu kaweefube w'okwongera omutindo ku kirime kya Matooke, gavumenti ezimba ekifo bagenda okwongera omutindo ku mmere eno nga bagikolamu ensaano eneekolwangamu emigaati n'ebirala. Ekkolero lino lizimbiddwa mu disitulikiti y'e Bushenyi era nga ligenda kuyamba abalimi b'amatooke mu kitundu ekyo obutayongera mu nsuku ne bwe gaba gengedde tebafiirizibwa. Minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasayija alambuziddwa ekyuma kino ng'ategeeza nti kino kye kiseera ebyobulimi okwongerwamu amaanyi ate abalimi bave mu nnima ey'edda ey'okulinda enkuba. Teri ggwanga erinza okukula Uganda okukulaakulana mu byenfuna tutandikira mu bulimi. Kubanga kye kintu Katonda yatuwa ettaka ddungi n'atuwa amazzi n'atuwa n'obudde bulungi yadde kati ettaka ebirala tutandise okubyonoona. Agamba nti ebyokulinda enkuba abantu basaanye babiveeko badde mu kusima ebidiba bwe bayinza okujja amazzi aganaafukiiranga ebirime mu kyeya. Bamanye kiki ekyokukola. Bwe bamala okumanya kiki ekyokukola kati bajja kusaba ebintu ebyo gavumenti ekoleki ebibatuuseeko. Ekkolero lino lyazimbiddwa mu nteekateeka za Pulezidenti Museveni ez'okukwasizaawo ku balimi n'abalunzi basobole okwongera omutindo ku bye bakola. Bajja kuba bangi ngaye tetukola wano wokka naye tujja kukola ne community processing units era amanyi nti amatoka gajja kuva mu ba farmers amakazi gajja kuba mangi okusinga agali. Kale tujja kukola emirimu si wano wokka naye neeyo gye muli ate nga products ezivaamu zibamu digestible okusinga ezo eza fruit. Mu ngeri y'emu abatuuze abasubye mu Kasanvu mu ggombolola y'e Namuganga mu disitulikiti y'e Mukono basisinkanye okusomerwa alipoota ekwata ku nsimbi zaabwe ze batereka mu Namuganga Swift Sacco. Ssentebe waabwe Everest Kaluma agambye nti abantu babadde bagezezzaako okwekulaakulanya nga bayita mu nsimbi ezibaweebwa. Naye nze ekikulu mmwe bammemba mwe musingi gwa Sacco kubanga mwebanga kimuliibo tewali nsimbi tewali ssente. Abasinze okutereka baweereddwa amabaluwa agabasimba era nga omukolo gwetabyeko abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Mukono ssaako n'abo abakulira Sacco y'amagye eya Wazalendo. Ali Waswa ne Josephine Nakawunde be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.